Welcome back to my YouTube channel, Mikwano. Thank you so much for subscribe. Praise Mikwano nawe ng'odyeyo nga tuna subscribinga. Praise nkusaba nabwe wombe for please subscribe. Waliwo obuntu bw'enjawulo bwe mba nfunyeyo nga njagala tusharinge ffenna. Ate Mikwano Mukama yeebazibwe. Abasiraamu salaamu aleeko. Kati ekintu kye mbadde njagala twogereko nga ffe bakadaama bakola mu kiyumba. Kati tugenda yingira mu kisiibo. Ku Lwokutaano tuyingira kisiibo. Naye nga kye mbakubiriza mukwano kiri nti buli omu alina okwesabira mu ddiini ye. Mukwano, oli musiraamu, oli muprotestanti, oli mulokole, oli mukatoliki, saba mu nzikirizayo yonna. Tomalako wiiki bambi nga tosiibye. Siiba saba mu nzikirizayo kubanga kimanyi nti ffenna tusinza Katonda ogwo omu. Kati ensonga endeese nti nno tuyingira mu kisiibo. Mukitegeera? Kati guno omwezi gw'ekisiibo mukimanyi nti Abalabu baba saddaaka, bakola saddaaka mu kisiibo. Ndowooza ekyo mukimanyi. Ndowooza ekyo mukimanyi nti nno Abalabu mu kisiibo eba saddaaka. Balina ebintu kale bye bakola ebitali bituufu, kale ebitali birongolekefu. Munansonyiwa I'm not Muganda. Naye nga ekituufu kyo kiri nti bamikwano tuyiga okwesabira. Twesabireko, funayo olunaku nga lumu oba Mande oba Lwakubiri oba Lwakusatu ogambe nti nze luno olunaku Mukama ndwewaddeyo okukola ki? Okusiiba. Osobole okunnyamba kubanga eno we tuli tetulina yatumanyi. Mukitegeera? Tetulina yatumanyi, tetulinayo mu Uganda waffe, so Katonda yekka yatukoze ki? Yatukwatiriddeko. Kati bano abasiraamu mu kisiibo baba bakola saddaaka y'ensonga endese tusobole okukola ki? Okwogerako. Saddaaka mulaba nti balina ebintu bye baba benyookeza mu kisiibo, oli awaako oli biki okitegeera nga benyookeza ebintu ebipya bwe bityo. Naye gwe batokola ki? Batobimanyi bubaagala bafune ssente, baagala bafune omukisa. For example nze wano omuzeeyi kubanga eno family nene alina obuntu bw'aleeta bulinga ebiki nze sibimanyi naye abasiraamu babimanyi. Mukwano gwange omusiraamu yaliwo yaba abimanyi. Agamba bakola biki okitegeera? Nangamba ebyo ebintu mubitegeeza kufuna ssente biki kati bw'akaleeta n'akookya alina okuleeta wa famire ye yenna basobole okukola nga bakola ki? Nga bakenyookeza. Kati naye nako omusiraamu munnange mukwano gwange n'amusaba obwombo buleeta omukisa. Okitegeera buleeta omukisa bufuna ssente n'agamba nenda kwe tebajja kuwa biki kale yayogera bingi bambi mukozi munnange oyo n'anyiiga. So obwombo buleeta mukisa oba kale funa ssente biki naye kati waliwo n'obulala obutali bulungi. Kati for example nze nga mukama wange alina ebintu baleeta buno obusowaani bwe bateekamu faamu ne bateekamu mu bukoolo. Buli omu muzeeyi n'agula, buli muntu yenna w'eno family n'amuwa akapya. Kati akapya ne bakuba faamu alina okukuma ku makya n'olweggulo. Bw'aba ati si ku makya buli lwaggulo. Kati ng'alina ebintu byayokya biringa ekipapula. Okitegeera? Ng'ayokya oba n'ayinyookeza eyo mulumu oba n'amaana oba musu oba mazzi simanyi. N'amala naawe omukozi n'amaana n'atuwa. Twali bakozi babiri by that time. Bugenda osole wabweru. So tetubimanyi kye bitegeeza. Ate kyaliwo mu kisiibo. Kati nze n'omukozi munnange ne twogera ne tugamba naye omanyi ono omukazi tumanyi kakike babala oba bali kuffe nga bagamba tufulumye wabweru awali emmotoka. Okitegeera? Awali emmotoka. Baba bagezaako kugamba nti omukisa goba biki. Mumanyi nti bano Abalabu tebatwagaliza. Tubakolera batuwa ssente naye tebatwagaliza. Kyova olaba nze ngamba nti nno tulina okwenyiikira mu kusiiba. Katonda teri kimulema. Aba ali eri akola amalagalage nga naawe oli eno osindika ssaala nga wenyika mu musaayi gwa Yesu. Nkulayira ntya Katonda kasita wenyika mu musaayi gwa Yesu teri kiba kigenda kutuukako. Era nze solution yange kunyiikira mu kusaba na kusiiba. Katonda yekka ye yatonda eggulu n'ensi ye nannyini buyinza. Omuntu muno takulinaako obuyinza bamikwano. Ffenna kimanyi tuli banjawulo mu ddiini naye ffenna tusinza Katonda ogwo omu kubanga yatonda eggulu n'ensi. Ajja kubeera eri ng'anyookeza bintu bye biki okitegeera
nga gwe naawe oli eno osindika sala nga wenyika omusaayi gweso kiba tekisobola kutuukako. Mukitegeera? Kati ffe lwe baabituwanga nga bagamba tubisindike wabweru nga ffe tubisuula mu luggya. Nga ffe tubisuula mu luggya ne tugamba kati oba ayagala emikisa gyaffe gigende ebiki kale bwe bityo naye nga mu kisiibo era ekisiibo bwe kyagga ne bikoma. Mukitegeera? So bamikwano bano Abarabu tebatwagaliza. Aba ayagala okole oddeyo nga tolina, oddeyo nga bwe wadda, oddeyo nga lonjereere, loddayo ng'olina akasente kimuluma. Lwoseevinga oli atandika egamba anti kati gundi naku zino alina sente, anti kati gundi takyasindika, n'atandika okubuuza naye bandala kito kyasindika ewammwe. Naye nga oba olina wajja kukola ng'olina ebiruubirirwa byo ng'omuntu naye lw'otasindise kimuluma. Lwoseevinga kimuluma. For example kyova olaba abawala abamu baseevinga sente zaabwe ng'ali kumpi kuddayo Uganda n'owulira nti yafudde muba musanze mulumu ng'afudde naye ng'olowooza yafudde yekka. Teyafudde yekka. Bamukwata ne bamutwala mulumu ne bamutta ne bamala ne baleeta ebifaananyi ne basindikira famire ye oba ba agenti be mutumusanze mulumu ng'afudde. Oba kisanzewo omuntu omusanga mulumu ng'afudde nga si mulwadde nga si ki. Nze for example we nali Jordan nga maze okufuna obutakkaanya ne boosi wange ne baagala kuntwala mu noomu y'abaana. Okitegeera abaana baali awo, abaana batoto baali awo nga baagala bantwalemu kubanga nze nali nkimanyi nti bakutwalayo ne bakutiyo ne bamala ne batandika mutumusanze ng'afudde ate nga n'omusaayi guli wali. Ne bw'ogwako bw'oti osobola okufiirawo. Ne ŋŋaana ne twesika yali mu boosi wange ne mutabani we ne twesika ne ŋŋamba wa mwagala kunzita munzitire wano mu maaso g'abaana bano. Abo abaana poliisi bwe beze ne babuuza basobola okwogera. Ne twesika ne bayuza engoye ne twesika ne neekwata ku kabineti bannange twayesika ne baawe najja nagamba yingira ekisenge. Ne ŋŋamba saagala yingira kisenge ne ŋŋaana ne nkola eggume ne ŋŋamba mutwale ku poliisi mukole ki ne bagaana paka okutuuka lwe nakola ki lwe nayitulula enzike nnyini n'envaayo. So bamikwano tuyingire mu kusiiba twenyike mu musaayi gwa Yesu. Katonda affe teri kimulema. Bajja kubeera eri beenyokeza, bajja kubeera eri bessaddaaka, bajja kubeera eri bassaddaaka ife abakozi be batalinaako Luganda naye mujjukire nti naffe famire zaffe zitwagala Uganda. So nze eddagala limulimba wa kunywerera Mukama Katonda waffe. Tuyingire mu kusaba ne mu kusiiba tokeke mu musaayi gwa Yesu. Mukama ajja tuyamba. Mukama ajja tuyamba kubanga wano wetuli tosobola kudduka tosobola kola ki be batulina kale tuli mu mayimba gaabwe nti we batulinako obuyinza. Mukitegeera kubanga abakuliisa ne bakola ki naye ate owawaggulu alina obuyinza okusinga bo. Owawaggulu yamanyi bw'osuze, obwawaggulu wamanyi bwe weebase. Ntegeeza oyo Katonda. So bamikwana omuntu muno takutiisatiisa. Mukama bw'ajja n'akuvuma takutiisatiisa. Mukitegeera waliwo buno bulebbani buno bwa white okwata n'oyokya faamu bino bye banyokeza bunaawo n'okwokya n'oteekako obwo bulebbani ndowooza oba nja wamwami bwagadde nja buleetako mu balege buli bulebbani ne kati sibuleese obuteekako then n'ofuna ekikoyo ekinene naawe ne wenyokeza naye n'olaba ng'entuyosi gye nze babiŋŋamba naye nze manyi nti Katonda gwe nsinza wa waggulu yasinga byonna. So nze sibikola just bw'oba osobodde obikola naye nze sibikola kubanga nze bano bakozi banange babiŋŋamba naye nagamba bw'oba obyetaddeko ebiba bakola mu biba bigenda. Osobola naawe okwenyokezaako just kubanga kimanyi Lebani talina buzibu ne Uganda osobola omugira n'akola ki n'agenda. So tuyige okwesabira, tuyingire mu kusiiba, twewonge mu musaayi gwa Yesu Katonda omulamu. Omwana wa Katonda omulamu omu yekka ye yatufiira ku mussalaba. So bamikwano kye mbakubiriza kiri nti tuyige okusaba. Kino ekisiibo kye tugendamu bakola ssaddaaka. By the way nekyakyembadde nerabidde okubagamba Omuwalabu takulimbanga zino mmese bino emmese bya white bino biki ebintu bye musanga mulumu ne bagamba Anita jangu ote kino gundi Joan jangu okole kino. Bw'ajja n'akugamba jangu okite ng'omugamba nange nkitya. Lwaki? Balina amagini gaabwe ne gatambulira omwo ne gakola ki? For example waliwo omuwala
waliwo omuwala yali mu kiyungu ne balaba emmese okitegeera ne balaba emmese ne bamuyita gundi jangu otte emmese biki omuwala kale teyayanguwa kujja kati waliwo omwana yali ava mu kisenge lwe yajja n'akola ki n'agirinnya lwe yagirina bannanga omwana bamutusizawo mu ddwaliro nga waakufa okitegeera so kati oli gwe bali bayise omukozi singa ye yajja nga bagamba nti agitte bannange singa omukozi waffe yagenda munnayuganda munnaffe naye Katonda yamukuuma kyovula mbagamba nti bwe weewonga mu musaayi gwa Yesu Katonda abamanyi amagenda go n'amadda abamanyi wa woosuze abamanyi bw'otambula so oyo Katonda ye yamuyamba baali baagala omukozi oli yabakigwamu naye mwana waabwe yakigwamu balina amagini ebyo bimesemese ebyo biwukawuka ebyo byolaba bw'ajja n'agamba nkitya nga nawe mugamba nange nkitya olaba abantu bano balaba ekiyenji banaye n'abawala n'ogamba bannange ekyenji kitaluma naye ebintu bano balina amagini osobola okulaba emmese ng'amagini gawe mwegatambulira mwegakola kyeze emmese bya white ebyo biwukawukaye bw'okiraba mu nnyumba yaabwe bw'ajja n'agamba kite ng'omugamba nange nkitya mukwano nkukubiza nga kugamba tofaga kubaakuba biwuka ojja kikuba nga kitambo kikuyingire kikulemereko bano abawalabu bambye Mukama banjagalire njogedde bingi naye munnansonyiwa naye nga byonna mu mikwano bituyamba kimba manyi nga kinyamba namwe kiba kibayamba so kyobola bangamba sharing mikwano please subscribe to my YouTube channel Mukama bampeera omukisa mwebale okusubscribinga bambi musiibe bulungi mbagayiza ekisibe kirungi nga bwe twenyika mu musaayi gwa Yesu era nga bwe tusaba Mukama banjagalire abampeera omukisa musibe bulungi please subscribe n'ebirala bikyajja Katonda omulamu abakuume bye